okwogera ekigambo Enyonyi kyatabula abantu bangi naga nti toyinza kisobola weri awo kati nenfuuka eddala omulalu garaji yasooka bangobawo yali eri waggulu yali yogera bwegezigenda waggulu yali egenda bweti obanga egenda yasituka egenda bweti ng'eyambuka lumu Enyonyi yali ayagala kunzita busi ne yakoma omusekendizi nga 2 nga ndi wansi wagenda okuzikuka ng'oli mu ddwaliro nga ndi mu ddwaliro kinamba ng'oli mu kkoma wawunze wazirise nga nawunze nazirise dda ndi eyo obbye ebintu ku site ebintu bye nalina ebyange ebipya bye nali nguze bali bampa amagezi nti bw'onootwala ebipya ku site tebagenda kukuwa mulimu olina kulaga nti wawadde mu field oludde okola kati nebuuza nyina ebimu ebyo bye naguze ngenda kukola ntya ngambi yina nabiguze nze anti nze naguze manyi ngenda ku site kule bipyotandike bali baganti bona abane ne site njifunye nasabye n'omulimu ne bakuwa oli muzimi nti ozimba wali ate site yaffe yali amaanyi nga company budget build trust nga banene aga bakole eyo mujire company nga yamanyi lwaki oddukayo nenga baludde tebatuwa senti kati ate naffe life sinyangu wano mu kibuga kati abasene banga nti bonoogenda n'ebipya tebagenda kukuwa mulimu nenjagala mpanyisa nabo ne bagaana nze kyenakola buli gwe nali menyewo yali aterese najjawo ekikadde nenteekawo ekipya bukiira ku macanga nagenzi natuuka ku saiti nengezaako ng'omuntu naye nze nalina omukisa gwange ng'ebintu byenkola byonna byendowooza mu mutwe bituuka omusajja kituufu yantunulira n'amanya nti ono ayinza okuba nga abulamu naye teyangoba akatono ke nali manyiiwo teyangoba yansemberera nnyo nanga nti sebo nti wadde ozimba nti waliwo waga nti naga mpozi wawadde mupota nga mpota nina ebyuma bebiti nga bikadde biweddeyo nagamba enewe olunaku olusooka nalukola nenkola n'olwokubiri wali ozimba ki otandise zimba nju nga tuli mu kuzimba bali bazimba kyaki netandika okuzimba awo mu luwala awo netandika netuzimba abavubuka ne baleetawo embeera eraga nti nze mbamenya Tayina byazimba anti bwe banzize ebbali ogenda kumpaako akasente nange sinamanya baba nange banazimba nga nedda nze sina sente tubyogedde bituuse wa mugaga wa engineer nti ono takola ki amanyimu bitono omusajja yanziza oli Byanaku nsebo nti nze nange naye mbuulira amazima naye nze nabadde mupoota naye ekirowoozo kyo kyali kuzimba nti naye kati ngenda kuyirawo omubiri ogenda okole naye ogenda kumpanga sente ngenda kukuwanga sente ng'ez'abapoota nakola olunaku nenduzibya enkya saddayo nengenda ku saiti ndala abapoota bali babawa 8 ng'omufundi wagumu 3 enkeera saddayo nengenda awalala bwe natuuka ewalala nyumya n'abafundi nga tugenda tandika kukola naye wabawo omufundi gwe nagamba amazima n'aŋŋamba tovaayo baba yakukkiriza okusigalayo tovaayo kuba oyo yakuzadde buzaazi ono ajja kukugoberawo n'enzira ye ati sebo nti gwoba ogenda ebyuma oddayo nabyo nti bagenda bibba kumbe nze nabadde ŋŋenze n'enzira yo mu magezi omusajja nampa chance nembeerako ku saiti wiiki emu yokka eyaddako ye mwenyini yanyongera sente nga wapiikinze dda napiikinga mu mpiikinga eri ey'ekitalo wiiki eyaddako omusajja yagamba nti sente zo kati nzikuwadde ne ntandikirawo okuzimba nga nyina sipiidi esaana mu bazimbi tuzimba era twali tusiba half bricks ezo nazisibira ddala buli omu byonna neyeewuunya ne bye naleka emabega nabo tebakikiriza awo anti kati nfuuse fundi kati ntandise okuzimba sente gumu 3 buli lunaku tukoze sente zize nguzeeyo akapiki nange ebiseera ebyo baali bakayita kakwinkwi ntandikiddeko eyo Suzuki eyo yambonyabonya nnyo kuba yali nkadde ate nga nange njaga giyigirako okukanika buli bwe nagendanga mu garaji ne bakanika bwe navanga mu garaji nga ntuuse baka nange nediziramu nensumulula
yabikoza atya embisumula mbije munzire mu bitekemu awo ne bifa ebyo ne mbituza wali garage yasooka bangobawo aga musajja alabiko baye kubya mizimu tujikola negenda ngeteredde ate akira kumachambo yafudde kati ngojikomyawo bagamba nze nga ntyo bagamba nti mwabikoze bubi ngo bagamba ne yafudde yazemu nefa mwakoze muti ebi wano asije naganda emyaka gyemaze nga nkanika kweri nyinza okusiba piki nga ngisibye bwenti nagamba omanyise bonti watu wade sente bwezi katuzikudize nonyako makanika omulala awo nemvone ngenda kumulala paka wenatuukira akaseera akapiikinga nembikola nga byebyo nga agikanika noddamu n'ogikanika n'ogizimbulwa n'ogizimba nga yeeyo okanika bw'ozimba ndi mu kuzimba naye nga kapiki kogenderako ku site nteredde no embeera eteredde kati ntandise okwevuga nange bwengenda ku site bwenkola kati ne wajjawo gy'omukisa ku garage ze twazimbangako ne wajjawo aba welding nga bookya enzigi ezo zikwatire muli mu kizimbe baali bati omuliro okubaluma amaaso nze ngamba mumpe njoki nga maze kupiikingamu katono nentandika okwokya bintu byabwe wali site omulimu guweddewo mbagobedde ku kasaiti kaabwe bandaba ng'omuntu atategeere yabayambanga kozesa maanyi nsitula enzigi nzookya ingini owa welding agenda okutuuka nga nabikozeeko dda kati nfuuse mukwano gwabwe mbasanze eri gye bakolera ngizeemu bwenti nkozeeyo olugi sajja ne beewunya ne bagamba okukoza olugi nti ne bampaayo n'emirimu emirala nagyo nengikola olwo kati nfuuse wa welding nti bwe namanya okwokya amasannyalaze bwenti kati nenga kakiwedde nzirayo wali ku bugaali bwe nakolanga nga mbukola n'omuliro bwenjokya kati ntandise okwokyesa amasannyalaze nkola biri awo natandikira kati innovation naalabika olugendo lw'okukola ennyonyi piki emmotoka n'ebirala nga nange nkimanyi bulungi nti ngenda kwokya wali ate kigenda kubeera kinywevu byenavugisa engalo kati osobola okitulako n'okivuga bwewadda mu welding tewaddayo ebyokuzimba wabisuula n'odda mu welding natambulanga step nga bwolaba omuntu ng'alinnya saddako mabega tewadda mabega bwewagenda mu welding ebyokuzimba nembiva kuba nali maze obifuna nga manyi okusiba tayiruzi manyi okusiba talazo awo wonna nga nkola bulungi nnyo kuba namalawo nabibeeramu emyezi nga 8 ku mwaka nogenda mu welding kali mu welding nogaawe bali ne bansigula ba welding ne bansigula ngenze mu nzigi kati mbabeeramuko katono ekiro kyange kikomawo kiri ekyokukola ebintu byenakolanga nga kati mbeere mu nzija era natandikirako eyo digi gy'olabe empanvu eyo kunama gyewatandikirako ni bwanvu wa futi 10 tugenda gipimo gyagiraba futi 14 era teri kidduka wano mu ggwanga kya mipiira ebiri nga kiweza futi ezo abazungu baziina nazirabako waliwo yazindaga wali omuzungu yankyalawo nazindaga naye baziina mu bisaawe kyava ku kyokukola piki empanvu bwetyo nga mu mbeera zange njagala nnyo n'empakanya ekibaawo nga nze njagala nkiwakanya buli kimu njagala kiwakanya njagala kivuganya piki olaba zino eziriwo nyimpi nnyo anti kati kankulageko katono mabega lwaki ngamba bwentyo natuuka mu paani mu basiika paani baali bakola obuntu butaano nga bwa 10 kyali bwe kityo nze bwe nayingira mu paani bwenti zonna nazigata nasala ekikopo nenzigata nze nenfuneemu nga ya 10 nga oba zaali 5 naye ng'abantu bajettanira nnyo emu nga ya 5 nga nnene buli ne babuvaako ne badda ku yange awo kati nkugereza wano mu paani nvuddewo ngenze mu kuzimba bwe natuuka mu kuzimba nga amaze kufuuka siniya bali abaali bazimba nyina bina bawakanya ate ne bikwatayo netandika okukolanga okukwata okuddira omusenyu n'ogujjamu flower pot n'okolamu enjovu ng'ozimba bwe tukozesa obutimba challenge nayo nembalaga nti omusenyu tegulina kukoma ku kuzimba
Esegeeza mu kyalo kyonna waddira watandika okukozesa omusenyu ogukola mu biflapot ng'obigatta n'akatimba. Nga mbigatta n'akatimba n'enkola mu flapot n'okiteeka mu sitting room y'omuntu naga idea eyo gwe wagitandika n'ebuna buli wamu. Nze nakita era ku site wonna we nali nze natandikawo ekyo ekintu mu katundu nintandika okutondawo ebintu nvudde eri omuguli omusenyu ntandise okukola zi water fountain nenjirinyisa wano wonna kati nga bwolaba kino ekisenge neninyisawo amazzi ng'ate tegagwerera. Ekyo bijja mu mutwe olaba amagezi gajja buzi. Challenge mukwanze mu kintu nakiwanga obudde nenkiremerako kivaamu kikikola ki kati awo nenvaawo wano mu kuzimba manya eno mu welding picheri nali mvuga kwinkwi njetegereza yonna nengamba naye bano lwaki bakolanga katono akatono bwe kati akampi bwe kati nze kati nenga leka tukole ddala enene nga mbyembaze nti esobola okuyita abantu ne babanga wafu space omupiira gw'omu maaso guwe gw'emabega space emalako guli okuyita ne gutuuka walungi then kati ne gusika oguli awabi. Era ekyo nenkigendamu nengenda mu picha eyo nga enywa amafuta nze yange nenjifula ya steam. Kati steam gwe nkozesa nga atandikira ku mwenge bigo ffe twasokolanga omwenge mu myaka gyaffe gye ne bamuzeeyi awo nga tutema embide ne tugira ne tusogola omwenge mwenge bigere ogufumba ne gufuuka mu nyanko twagiyitanga kafulo eno gyonyenya bwoti n'olaba nga egenzeeko enkwanzi waggulu. Enkwanzi kyeki omanyi bwonyenya bwoti mu kintu nga soda ekyo nonyenya bwoti mu soda ngeri mu cupa olaba egenzeeko akantu kungulu kati bagiyita kafulo mu mwenge bigere kati bwe twavanga awo onoddamu n'ogifumba nevaamu emandule ye tebaako kali akeetolola waggulu ne bwonyenya bwoti banga teja kyovu kati nenga kati awo singa oddamu n'ofumba ojjamu ki nembeerezaamu nenfumba kuba nzijukira luli nga tukyali bato twayonoonako gundi omwenge gwa muzeeyi kuba balina bateekamo era byebimu ku byanzirusa ku kyalo twagira twafumba nga tebanaba kujja nimbaga tutemu tufumbemu tulabe ki ekivaamu kati bwe twafumba ne bifa epipa twagizibikira yona lumu yabaluka nga wano n'eri mu tawuni katono tufiye nawo byonna n'obyonoona kati awo ne watandikayo embeera eyali enzibu nga muzeeyi kati muzeeyi naye nankyawa toddamu kukola bintu byabumotoka wano omuntu ono okumusirikira bwe nti ampita musiru kyekireese bino kati abadde asse bane naye kati ako nkajjukidde kati kati nentwala mu maaso nenkola piki nga ezibikira mulundi ogusooka ogwokubiri nga nzibikira katanka nenkazimba nenkazibikira nekava mu puresha oyo neagenda mukalala paka mukalala kati nekiba nga ekidduka kino kyolaba kitambuzibwa akantu akayitibwa piston eyo bodda mu mafuta bagikola nga efuna obutakanya na byuma birala kati nesalawo etambule nga entambula yayo ngeringa egenda ng'eyagala kuviira bino naye ate nekikola recycling nti kisigala kitambula kityo nekikola nekireetera ekidduka kyo okuvuga ekidduka okuva mu kifo kivaawo lwa butakanya lwa byuma ebiri munda omuli pistoni wamu ne valve n'amafuta webikola akavuyo nga kati nga kino motion tenga piston egawanze kamba viri buli kati bwedduka ate nebaako ebirala nabyo byerese ng'esindise nabyo nebisindika ebirala ekidduka nekiva mu position kati nagenda okwetegereza ekyo mu kukanika kwange nensanga singa nfuna ekisobola okuleetawo eyo embeera bijja kutambula era gaasi oyo ava mu kintu ekiringa pistoni n'atomera piston ava mu kintu kiringa cylinder head nga mufunda nnyo nozo wali zena settinga kati zifubutuka lumu nezitomera piston n'etambula olwo butakanya obuvumbulo obuvumbi akapiki kali akatono
ne bakansomesa ne mba mukobye na kyankanya ne banga kati ne banyonyola bulungi nakanti pistoni fe twatukanika tetuyinza kukola nsobi bweti ne bweti ensobi si yawa nakugamba ebyo gwoyiga nemanya bweti betambula kati benafuna gasi yange nge wali kati efuuse steam evudde mu mazzi amafumbe ogafumbye gagenze mufumbe eddala naluli gafumbye eri wagenzeyo muka ogusibiddeyo kati gunoonya we guyita tegulabawo kwe kugusomulula nga gutomera piston epiki nenda bange tayinza okutambula yes yayina amaanyi matono ng'esobola okuvuga kilograms nga 5 naye ng'osobola ogivuga olunaku lulamba nga just oteeka mu mazzi waliwo efumbira nga just oyongera ng'amazzi naye nga amaanyi gonna nga gatandikira ku battery kuba nayina inverter oba nyina inverter ekozesa kali akuuma akasigala kafumba amazzi nga bwe kaweereza mu channels endala ezikola steam eyo digi kati ebintu gw'obyevumbulira toyina muntu yakusomesa okujjako gwe okubuuza okwonoona n'okukoppa n'okusika experience mabega nti bwe nali nkola kino nakolanga ntya nayitanga wa kati piki neggwa ebyuma byonna ebyakusanga bino byuma bya bulijjo toyina kyuma kyewagula nti ekyomuzungu nengattamu kino nedda nedda ebyuma ebyo bimikisinge kuba waliwo kati nga bwolaba oyo plastic ayina aliko olaba egyo emikono emiwanvu naye ebisinga tebikolangako ku piki kikyentegeeza okuddira omuto of course gubeera ku piki noba nga gwokozeseza naye wabayo emikono ku piki yange gye giriwo nti nedda wabayo zino enanga zino size bweti ne bweti ziri ku yange nti nedda kuliko olujegere nti awo nyinawo tugaa nemba nga ebisinga byonna biva bweru kati egyo emikono emiwanvu bwekyo tuyinza gifuna plastic oyo golaba tuyinza mufuna ku piki zino eza bulijjo naye nga kyendiko nga nyinamu obwongo obuzaale ate nga mu mutima gwange mulimu ekiwakanya sisobola kukola kintu gundi kyakoze njagala neeyawule musingeko olwo bitandikirawa olwo otandika piki otapasa kali akayumba nekyaliwo ndi wano mu tawuni agenze okulaba nga nze nvuga ate nogigyewa nze nagikoze ebyuma abikolerange piki wazikoleranga eri ku holding era nasula nga nkola paka budde kukya kuba lumunzijukira abamasanyalaze bagye nagaa nti olabika obba amasanyalaze lwaki okola kiro naye nga ate nze ekinkozesa ekiro nga sina budde bwebaka nga kinabaddeko tekiwedde ekintu ekyankolanga bubi ndayagala nga okukola ekintu kigwerewo kati nemba nga nasula nga nkola ate nga n'ekiro tebabawo bansumbuwa nemba nga nasobola okutambuza eddiga eyo nengimaliriza negwa bulungi nnyo olwo mu kukola awo abantu bagamba ki ebigambo ate katuguluza nakolanga kiro nga mirembe ng'emisana sina mirembe buli ajagamba kale no basente azijjawa bino biki byakola olaba n'abazungu bakola bweti gwe omunyankole gwe mukiga gwe oyagala kukola ate ekisinga ku ky'abazungu oganja gikola bagamba omuyaya anyodde nja gikola basajja ne bamalako eddembe nentandika nga okukola ekiro eteesa kyakujja emisana ekiro nga kitabuse ekyakujja emisana kyali kitabuse nga kangende ekiro nga bonna beebase kati nembalanga emisana nange nembasiibamu bwenetegereza ebintu bakola batya omuzungu yakola atya ekiro nange nenzira ku kyange nenkitambuza olwo bakisanga wakizimbye naye bwe yagwa bweti nga kapistoni katandise okusimbulamu abantu baseka buli omu ngagamba omusajja yagudde eddalu ava kuywamu amazzi era nabawa ekiseera ababodaboda naddala nyo ababodaboda omumbalala yabalema nakuvuga nga tebasobola nagivuga nga mpanvu nnyo nga bamubagirega naye nga nze ntambuza kyange kakati olwo yatandika okutambulamu bweti kyekyaddako abantu bewuunya nnyo ne banjagala bampa ssente nga asanga yakuwa nayitanga mu kibuga nga buli omu agamba ngenda
kankweyo bweziti wagitako mu kibuga ng'ovuga neneetula mu kibuga nagenda wena parkinga kyali kisaawe bonna bajja nga bangoberera no parkinga mu kisaawe mpaka mu kisaawe ne bajja naye tuve muvugeko nti ampa sente yavuga ntandika okukuŋŋanya sente era abantu ne bampa zaali singisi 10 abamu ne balema abaani bagivuga bavugamu abaani bagwa ebigo abamu oli naakozako Byanaku naye kino kyakulemye terezaamu wano abali bansekerera ne batandika nabo okunyongera ku magezi okyamuyinza okutwala mu maaso. Kyakutwalira bbanga ky'okukola piki eyasooka? Piki yantwalira myezi nga 3. Ereza tewasooka kukola Nnyonyi wano e Uganda ne piki gwasooka ogikola? Nze nasookera ku piki. Gwasooka okukola Omunnayuganda yasooka okukola piki? Okukola epiki negenda ku kkubo ng'etambula. Akiwakanya tulage yiye n'obudde bwagivugidde. Nze nasooka okikola ne ngivuga epiki nga neetula mu tawo nawo mbalala abantu bembala munjulira era njagala mu commenting ku bino byenjogera. Wabaawo waliwo obulimba? Wabaawo obulimba njagala ensi ekimanye. Ebintu yange ndabyeyiiza ne mbikola kati piki nenjimala ntandise okuvuga ntandise okunyumirwa sente zizze ngenda okweraba nga sente weeziri nga zijja zitya abantu nga bampera ddala sente abamu batandika okugipanga nkodde emitwalo 10 njagala okulembera konvoyi yange bagenda kungatta leero abagole basasula sente bwe mbakulembera ne tugenda mu tawuni y'Embala wonna nga yalimu ebintu ebisaakaaza bingi eŋŋombe nyinawo ka music twetoolodde piki y'amazzi nga nayimiridde wali bawa attention epiki eyo ng'etambula tenywa mafuta era ababoodabooda nga nabo bagagula mu dduuka naga nti teekamu gano gayiwemu nze nga ngeerabira bwe nti nga gwagayiwamu ne bayiwamu ne tuvuga. Kati waayita akaseera ne wajja abantu ingini ne bagitubako. Ingini gwe wagyezimbira? Era baabitwala. Bagibba batya? Piki bagisaanukula ne bagibba? Nga mbeera ewaka kati wali nvuddewo nyina awalala w'embeera. Kuba bawulidde nabo namaani nenvaayo. Kati wenali mbeera wajja abasajja ne banimba mu bo bava Makerere ebiseera ebyo. Ne banimba nti tugenda kukuwa sapooti ebintu twabirabye ABCD nti kati gwe osaana okubeera omuzira wa Uganda nti naye bandeka ntandise okukola Ennyonyi mind bwe zadda ku Nnyonyi kati nabo baliwo bajjira ne bakola ki ingi ne bagitwalako ne batulimba mbu bagitute Makerere bagipime bweba ekola mbu batuwe sente tukole. Baali bameka? Baali basajja 2. Bajja batya bajira mu motoka bakubya amata ne bajja nagafe tuli lecture Makerere tugati sumule ingi neno gisumulule tugende bagikebere government bagenda kukuwa sente nga wakiriza ekintu ekyo we kyava anti kati mfuse watu tumusebo ensi yonna neewuunya nze kale bya internet nali sibimanyi nnyo kiriawo naye nga abantu ababirabanga mba ndi awo nga ndaba bampita nti president agala kulaba pikiyo president Museveni tyani Museveni agajira bako nti kolo yalire badde nga lumu Meyi 2017 mbasera bidde ne bampita sena nti piki esobola okutuuka esemba bule nti tugende muze agenda kuwa sente agenda giraba yayagadde agirabe kuba bamugamba abantu nga abantu bangi bajja ne bajja okulaba piki ekozesa amazzi ani agikoze ndi wangaawo piki ne bajja ne bantwala esemba bule oba yali 2017 oba yali 2 ki awo najja nenkitegerako oluvannyuma nti oba yali semba bule naye nga eyo mabega nnyo sikyajjukirawo bulungi ne bantwala ewa pulezidenti nentuukayo ogendera mu bitiibwa ngenda mu bitiibwa byamaanyi bakuwerekera pulezidenti atuuse yasookera mu kantu kaffe ke twalimu bangi nga mulimu abakuba amatafaali abaali bookye ebyuma balinawo amadirisa display abaluka zino endiro zebaliramu emmere najja pulezidenti n'alambula nze nali bweru wali nze gwe yasemba nange naga nti muzeeyi nti ono yakoze piki ekozesa mazzi naga kweri nti
obugenda ku meeting president wabawo interview president wajogenda mubuuza ki oga nti njaga musaba sente kaga nti kino kireke yogera kino kola bwoti naga kati muze singa agamba omulage ekintu engeri gye kikolamu bo bali bamaze okukebera ngamba lambuza buli kimu naga tubimulaga koza tina nalisona president abera busy buli muntu tumuwadde dakiika 2 kati gwe oyagala omulaga bino byonna tebigenda kusoboka obudde bugenda tuleka ningamba okay bebavaawo bati ngenda kwefumitirizamu nenga aneji president omulabye tanajja tuyawo abasajja bamaanyi batukanze buli omu yena ayina ebitengo waali neningani ate naleesi kati lwaki bandeese wano tebagala mulage lwaki bandeese wano ngera bwenze nkuvira story emabega omusajja muwakanya nyinamu akantu akawakanya ekyo kibaawo ningamba ate nange sikange nange nesanga bwe ntyo kuba kati nalabye abasinga banyiigira nako abamu bakeesi bakomboke kanemesiza n'okutuuka wenyina okutuuka akakikulu yawakanya nnyo kati abasajja bano nalina sipaana nga tumaze tukuba cheeki sipaana yo yasigala mu toolbox tebatuukawo kati president ajja nga bandese nawo waliwo omuwala biseera ebyo nakamufuna nakajjukira bulungi erinnya ye ojuzi wano oba yali ddiiru oba baali tebandabye ngamba omuwala oyo yali afaani nga nti nze president gatanambudde naga gwokola ki naga nze piki yange naga piki yo nti ekola ki wano naga nze nagikoze basembera bajja ndaba president ava okuba waliwo n'okugulawo taapu ate ndaba abakulu bagenzi wali ku taapu y'amazzi muwala bwe namugana tumuzeeyi nti ng'ogwo akozere piki y'amiizi nenywa miizi nze nagana naye muwala wange nabo bakyakulimba muzeeyi n'ayogeraako n'asembera nenga muzeeyi kayogedde ekigambo ekyo kitegeeza ntambulidde bwereere nenga muzeeyi nti gwe gwani nenga manya nze gundi nkaiza Josefu nva Mbalala muzeeyi nze nakoze rekodi epiki nagikoze mu mazzi naga wakoze enywa amazzi nti eganywerawa ndi nteeka muno naga tosobola gikola ngenywa amazzi nti ngeganywe etya nenga muzeeyi kankulage anti kyawasirike nze nakivudde kodda nenga muzeeyi kankulage nzijeko omuto nzijeko kasipaana ntandise okusumulula naga tobisumula naga leka nkulage piki yange kozesa mazzi kweli nti kale ne babeeraawo byonna nembisumula byonna embiyuwa muzeeyi nemulaga era nemugaa nti kati bwe nsumulula wano nenjitunuza bwe nti nensumulula nateekawo bwe nti olugalo gasi nerukuba nerukola luti naga koze oliwawa nemugaa nze nva Lwampala nagamba abo mbamanyi abantu bange banywa bamwenge kituufu nzikiriza kati nagamba banywa bamwenge kati okusinzira bweyogedde nzikiriza nange era nemulaga ne ka pressure ako netusiba bulungi ebintu byona biggwa nabaako omukyala gwe yankwasa ebiseera byali bamuyita Maria Mukyali nagamba mwami ono musapooti eyali akulira faamu ye ekisozi omukyala era ne banzitako ebiwandiiko ovairawa biki adresi byona embibawa president era naga nti nayo njagala ogivuga enjirabe naga nja givuga muzeeyi mba nakakitulako bwe nti ne bayiyayiyamu awo manyi balina engeri gye bakusikira n'emabega ne bansikasika nenkita n'agenda bakusika batya ogenda ng'ogenze kutuula kuvuge n'olaba omuntu ng'eno akusika mu magezi tagala president akulabe naye ate akuga nti lekeraawo kati muzeeyi n'avaawo n'agenda era nekinsigalamu nenga muzeeyi simuvugiddemu kweri wano nvuddewo ntya watonye enkuba ekifo kyonna kifaananye bubi time etuuse nga muzeeyi amaze kulambula agenza atudde bakoze buli kimu nga bakola oluyimba lw'eggwanga kiki program etandise ekiseera kitukalaga nti kati abantu batandika okukumba wano amagye gatukubidde bandi abantu buli omu ayitamu batandise okulaga ebipande kati nze nange nabala nembala bulungi kubali basembayo emabega bati bwe bayitawo bati nange nengenda mu layini nedigi yali nga ngivuga nenvuga abasirikale ne baagala okunkwatira eno nengiisaawo eno bwenzire eno mu bantu
paka abaali batangira ekyo nemba nalimba iseeko akantu kawanvu netwetolola nentuka mu maaso ga president era president yawuuba nnyo n'asanyuka nange nemuwuubira nga ndika abamagye babiri ono ali wano namulala ali wano. Ekintu ekyo kyansanyusa nnyo okulaba nga president ampuubidde ampuubidde olwekyo kyenkoze kyansanyusa nnyo era bwe twadda wali nasangayo embeera nga baagala kumanya otuusa otya okuvuga ekintu kino wano. Mu mbeera eyo abantu ne bajja nalimba walize okufuna obuwagizi bungi naga lwaki mubuuza lwaki mukola bino avuka bamuzeeyo abo balina olugezigezi ne bagezaako bakale bantawanyaamu awo naye akatoba byebyo nze kangende wano kanveewo kino ekyo kyangende era nakkiririra awo sayita mukulu enyini nayitirawo mpola mpola vuka ne banwanirako nenvona epiki yange nenvuga paka Mbala. Kati olwedde nze nga Enyonyi etandise olwo piki etandise ovuga nga neeri Enyonyi zeekuŋŋaanya kati sente zonna mind zikati ziri ku Nyonyi. Enyonyi lwaki ngenda ku Nyonyi anti kati bwe nafuna akasente naddayo ewaka piki yange ngivuzeemu ntuuse n'ewaka. Wagendera ku piki yo futi 10 n'abamu baasula waka baasula waka ewaffe yakoze piki bali be nali njiya nabo balemesa ne badda mu birala matafaali gaabwe babiwulidde bali abaana abato be nayiyanga nabo nga tuyiya wamu ne babalemesa emigo ne gikaawa ne babivaako bazze kulaba abazadde baatulemesanga nabo baasula waffe buli omu n'asanyuka ne balaba ekintu kye nali nkoze ne basanyuka nnyo. Nze eno ate ndi mukola Nyonyi naye sikyogera nyina ekirowoozo mu mutwe ekikola Ennyonyi sikyogera kuba nti kati nafuuse dda kiri kye basekerera byakola tebijja sente zeeyongedde okujja nkuŋŋaanyiza njagala nvugemu webale kukola naakuwaddeyo. Bwe natuuka ku kyalo abantu banjagala nnyo naye nemba nga nasangayo obuzibu ebiseera ebyo nga waze obuwuka nga bulinya omuti ne bugwetoloola ne gukala. Kaltunsono wafuwa bulijjo babulabako abasinga ne bulya kasooli nga bwa white nga butono nnyo nga bwaga kufaanako enkukunyi oba bano abantu ababeera mu kkomera obwo obuntu obubatawaanya obwo nga ensekere nga zirya kasooli zirya buli kiramu kyali ku kyalo. Bangamba mukadantuuza ngamba twalimye kasooli naye akaze omulaba twalinawo emiti nga nejabala gikaze ngolawo omuti gukaze era abasinga bakimanya ekyo. Kaltunsi yenyini olwo kaltunsi omulaba gwe muti ogusingayo ogumira embeera naye esaawa zino bagulya ne gukala. Ebanga kati naye lwaki temufuuyira bintu ebyo anti Katonda w'amaanyi abantu banebuuzaako gwe abadde abeera embalala ebino naye mubiraba. Olwo bwe wadde waka ne piki abazadde tebagaa wali wabulira wa tebakubyombesaamu n'odduka byali bingi bagambe ebigabo bingi banyiiga nnyo naye olwalaba engeri gye nakomawo wakomawo n'abantu nga bangi n'okugivuga saagivuga kuba bagituulako bona ne bagituulako yona neeremwa n'okutambula ne tusindika busindisi nga obasindikirako nga bwe basindika bo bennyini ngobako ne bagyeyuna ne tugenda paka waka ne basanyuka nnyo ne tunywa emboozi abantu nga bagenze nesiga nga nywamu ne mukadde awo mukadde ne tunywamu n'ambuulira sente zaabula teti obuuka buli ebintu bandaba nga ayinamu nti kwasizaako bano batabani bange baganda bange balinayo abaana oluusi ng'ensoma teri nnungi nti abaana bayambeko simanyi gundi sente tanaba kufuna sente kati nze yakubwanga emigo ndabika ng'omugaga aliwa ali ku kyalo obuvunaanyizibwa mugaye tugenda kuyiya mpola mpola nawe oyogeranga mugagga tugenda kuyiya mpola mpola ebintu binange si byangu kati nemuyitira mu sitole yona nga bwentambula nagamba oke kyona kyona obasobodde kasita nkulaza ekiriwo wano naye nempuliramu akantu kali akaga nti bwalidde n'emiro yange kyalo abantu bwe babonaabona
Nenga obuuka obwo bwavudde wa nti abuuka wazze. Era ne mbutuukako nange ne mbulaba. Buli waggulu nnyo ebomba tosobola bufuuyira. Nenga kale mulime bye musobola. Sente kituuka ne nvaayo naye ne nzijja nga nyina ekirowoozo ekyo. Naye abantu bano mbakoze ntya? Emiti gyaffe abantu b'ewaffe owava ekirowoozo kitandika ennyonyi. Kufuuyira buuka buli waggulu. Era ne njibala ne njitandika ennyonyi nali ngitambuzaako emyaka ng'ebiri. Awo kati ne nfuuka eddala omulalu. Buli yalabangako ng'agamba musajja yagenze oba ng'alina bungi awedde agenda kugwa ddalu kati kyekisigadde. Olwo ki ekyasinga okuyisa omulalu kuba wali waprovize ku ppiki? Okwogera ekigambo ennyonyi kyatabula abantu bangi naga nti tuyinza kisobola werimba. Baali bazikoze bangi no bangi nga bazikoze gundi akoze gundi yagikola. Wali omusajja wali bamuyita Kobwemi. Kobwemi yakola ennyonyi nga ina omukulu amuwa sapooti. Nabaga ennyonyi yamulema ate ye bagezaako n'okumutwala ebweru n'abanga eyakyankalanamu obwongo. Kana ogenze gwa ddalu. Naga kati naawe abazungu bagenda kutta bino gavumenti tebyagala bingi ebigambo byaliwo. Naga nze ngenda gikola naye ebigambo byabo abantu byantawaanya nnyo. Era natuusa akaseera nga nange sikikkirizaamu nga ndaba buli ayogera teri yagambye nti ojja gikola. Bonna bagatosobola. Teri n'omu yali agikoze. Nze neesibye ku kimu empaka zange nja gikola. Lwaki sigikola? Abantu bonna bagezezaako nulirakola nti gundi yagigezaako byalema naga gwe genda ke Kampala olabe. Era nenzije nakyalirako abantu bangi wano mu Kampala mwali mwami Ronald Kagugu baawe ezana nampaayo kasitole nga kazibuzibu nga tekawa maanyi nenga ennyonyi nolwasi givaako yakumalamu maanyi. Ate omu ku baali bagezaako kola ennyonyi ng'agira nawe eri mu lujja lwe naga naga ffe tukoze ennyonyi nampitamu buli kimu nga ennyonyi tesoboka. Naye nange nembaako bye namuyigirako nembiraba bwe yali abikola ebintu bye nenzirayo waka ng'amaanyi gakoze eki. Ye yagamba ki ekyasinga omulemesa? Yagamba nti ekyasinga omulemesa buzito. Kiba kizito nnyo okwambuka mu bbanga. Kuba yalinamu yingini oba yali ya Suzu oba yali ya Subaru. Yingini emotoka naye ng'emmotoka sizinaako idea yonna. Era singa nali nzimanyi nga bwe nzimanyi kati ennyonyi nali sigenda gyongerayo. Ebintu byange bino ekinsobozesa okutambula bwe ntyo ekisooka butasoma na butategeera nga butasoma. Kati oba tosomye eno history w'abana abantu abaako engeri gy'abanga agamba nti ajjayo proof naye nga si bwe kiri. Kati nze kyanyambako nali sisomye wesanga magezi gago nga wokuŋŋamba ekintu nkiwakanya ne woba wakisoma noga nti simanyi magnitude simanyi wings bingi byonga babyogera mu history eyo onaga nti nze ndi musomesa wa history. Tekisoboka kyo tekibangawo omuyaga ogubuusa ennyonyi ogugyewa guyitawa naga nti kino 0 degrees nti tebikwatagana. Kati nze olwokuba nali sibimanyi ebyo byongamba byewasoma history engineering biki kati nze nga sisibimanyi ate nga siyinza kukkiriza goŋŋambe asooka okirabireko nyina kirabako naye nga mu mbeera eyo baamalamu amaanyi ensonga lwaki ennyonyi yali yagala kunzita busi. Kati nange neneekyawanamya tekikyakoze eki tekikyabuusi. Olwo ennyonyi otandise ogizimba ngizimbye ntuse mu makati bamazeemu amaanyi complete ntuse ne kweyakola naye agate ennyonyi tesoboka. Ngenze kati okuswala wano wakola piki weewaana nti oli w'amagezi kati ennyonyi ekulemye waliwo demand bali abakasolo abalimbalimba mbogenda bakolera ennyonyi efukirira ebirime. Sokoleke bwalaba obuuka buli noga mugenda kubakolako ngenda bakola nabagamba kiwedde buno era mukati noga tugenda gifuira yonna naga naye tukigamba muntu gwegenda osooka okikole tubaako gwogamba kintu kyonna toyogera ndowooza naye yamanya nti tayinza kikola naye kati n'amala ate bwe nakyogera ate kigenda muswaza. Omwana wa gundi yaganyoko yatulimba ennyonyi
kati nangamba osobola kikola ekyo nti nagamba tokisobola era yangamba kireke tokigamba muntu kale genda okikole nze nengenda kati amawulire gamusangayo nti ali mukola Nyonyi dererere ntuse Kampala omusajja amaze amaanyi agamba ate kati ffe olaba obuyiya bubadde nyumba mu kalecha y'Abaganda yes n'abalala naye nga mu Buganda wano watuyambye kinene okutangaaza kuba bakoze ebintu bingi naye simanyi lwaki tebigenda mu maaso naye nga bagezaako okugyayo obuyiiya mu ggwanga lino kati nzizeyo waka nga newadde nga nange mpwedde amaanyi yes kati bwe natuuka ewaka nenkyusakyusamu ku bye nali ndabye ku Nyonyi y'ono kati nga ningava mu geemu ngenda njivaamu kati nzikiriza nti kino tekisoboka kasigale ku digi yange eyinja givuga ne nsetinga ebima byange nembikoleeza bulungi nalinamu inginizi 2 eyakasooli wamu neya senke zino zidigi awo mukanika piki ndensiniya nentetenkanya ebima byange byonna nembitandika kati nga bwolaba ogezesa noga nti kandabe kati ogamba abantu wano nti nabate ngenda gikola bwenti ejja kubekola bweti wagenda eno mu Kampala wajja mu Kampala okugenda ew'omwami oli waliwo nakyozimbyeko olwedde waliwo nandeese twawakanyiza ne twekuba empaka n'agamba tuyinza gikola oli omusajja wa magezi mangi naye Enyonyi yalema jangu tugende nze nkulageyo mwasiba ssente aga tosobola gikola abagiraba eno gyokoze bagamba wuuyo yagudde eddalu awedde tukoze empakanyiza n'omusajja naga nti tugende yakuladdemu transport mwetereddemu kuba bwe yaŋŋambe mukuwakana ennyo yes okuwakana kubi naye ate esayidi emu kukola bwe twawakana ennyo omusajja agamba tekisoboka kati nga bajja nga baali bavubuka nga 7 ne bajja ne bankyalenjinga ne bagamba kino omwami oyo omu twakula wamu ye n'abeerezaamu n'asoma era saawa zino musomesa bano basomesa ku secondary ate alabika twala subject eyo ebino ebivaamu ebyenyonyi ewindi n'ebirala bitambula kati nanzijja najja n'abamu ku bayizi nanchallenge nga nagamba kati gwe ataasoma tumanyi bigatta bino tosobola bisobola simanyi nayogera bingi nnyo mu kusoma kwe Enyonyi ebuuka ina kubeera bweti ina kubeera na kino ina kubanga ekola omuyaga simanyi principles biki ababimanyi babimanyi bihistory ebyo naga kati walina budde naga sebo no Enyonyi ebuuka nga bw'omanyi omuntu yena nga wazadde kifu osigala okikabirira sigala neyisaawo nsobola okubuuka nembaga kati musiba ssente eno kati mbalage ekyokulabirako nti tosobola kubuuka ne bwokola otya naye musibe ssente naye naga nti wakubanza sinafuna musaala anti twasoma wamu ye n'abeereza ewaka waali walungi akasente balinawo obonero ate nga tayinaamu enkola eri eyoga nti onawakanya olusitawuliza bazadde takola mirimu waka yali mwetowaze naye nga tebakubirako ku ssimu wake baga nti Enyonyi ebuuka ddi bakadde essimu baali tebaziina nga bo bawulira amawulire kubanzijukira social media manya aba media bagezaako okusemberanga nga bebakolayo obusitole otuusewo olowooza ki togenda kufaanyo tegenda kukuttako nze nja gikola kati olwavawo bati ne babanga nabo bandekamu effumu nenga kale ebintu byanemesa okusoma byesibyeko kati ono yali bulungi wuuno yasoma buli kimu akimanyi kugamba byonna binzijamu obwesige nakubeera focused ku kyenaliko nenga nedda kati nensalawo Enyonyi nenga kanji testing wano kansooke ndabi kati nze mbezamu nga nkola ebyange nensibako ebyali bibulako nyongeddemu bwe nakopa eri omusajja oli eyamalamu amaanyi nenga ejja kubuuka kati wano nga boga nti kanti sitingemu ndabe ngokyalinawo mukayana bwe mpima wano
Oli avuddeyo bagenzi. Bavuddeyo bagenzi nze nsigadde nga nkola. Ne kyeyongera okunkuba ekituli. Nenga kintu kino kambe nga akigezesa bwe kinaagaana. Nkite. Nayina ebyambalo omwali elementi ebintu ntubina kwesanga wano mu kuvuga piki. Bine bya wano kuba nange namanya ngo okudduka enzere piki naji baatuuka n'ekisene ne bampaaka erinnya nga bampita balance. Nze natulanga ku piki nenywa n'obuugi nga ndi ku piki nga ate sirinye wansi nga njibalansinga nebeerawo mu bbanga nga tesobola na kuvaawo. Bulungi nnyo nga ndi skilled ekimala kati nembanga atandika okugezesa nti kati kino nkitaddeko kino nkitaka nabo beewuuba kwerekola embuyaga nenjigendamu netandika nengistartinga nga nga nekolamu ngenda gikola ntya ngenda kukolanga ntya netandika neewuuba bulungi nnyo neewuubira ddala nembanga nsika embuyaga wano nendaba nga buli kimu kitaawaana kivaawo kiddukira embuyaga nga eno ngimaze eno ndabika ngimaze. Omutima nga ateekako ka video manya akasimu olabe recording naye olwokuba nali maze ekiseera nga nange ate nga ntandise okugwamu amaanyi maze ekiseera nga nkola nebyenkoze simanyi oba byatuuse oba bibulako kati nga ndi munzikiza. Nze kye nali manyi kale idea ey'okukola ennyonyi bwe nagitandikira nasooka nenfuna ekirowoozo okuva mu bazadde bange n'abatuuze ku kyalo bwe navaawo nentandika okuloota bukyamu nyinza okukola ekintu ekyo. Ewaka nalinawo faani nga mu kayumba ke nali mbeeramu kati faani nejja nebeera ono bwe yamala egwa wansi nesiga nga eri ono ngenda gisemberera bwe nti nendaba nga ebuukabuukamu awo nali nkanikira obuleedi yayo wakaawo kati nengisitulako emabega nendaba nga eyimuse erifutinze evudde wansi efulayinze nenjambusa bwe nti nga nze nkute eno mabega nenkyusanga wenenga burizo enyonyi okubuuka kwayo ebambuyaga gyesindika wansi. Kati nekinzigira nekibanga kati nenkirowoozaako mu bika bingi nebaga nti kitegeeza osobola okukwata ekinjalo olikuba ku kisenge nerijja nerikuyitako naye nga ejinja gyo berikusanga liba likyayinza okusitula okukuba noddawa naye nga wali kubyeri kati berisanzeeyo hiiti ate neridda mu maanyi ag'ekitalo ngenda mbyevumbulira bwenkuba ejjinja ku kisenge bwenkola ki wano okuta buno kutenesi okakubye wansi kayimuka nolaba nga levo gye wakateereddeko ate kayiseewo nenga kitegeeza zino enyonyi zonna zendaba eziva wansi enkola yaazo ate nemba nga nali mulungi mu kuwuga ebino ebidibadiba byaffe byekyalo kati awo natandikirawo okuloota okikubyewo kyambuse ekikitwala mu maaso kyo kigenda kuvaawa kati awo wonna nsikayo obukoli obuuga nemanya kuba kati amazzi gano galaba osooka nossa omukka newejjamu pressure noba nga osobola okutambula waggulu w'amazzi nga toyinza kukka naye nga bw'osika bw'oti weeyongedde ebiwujjo engalo ozikola nga kiwujjo kuba bw'oba tosika ate gwe tosobola kugendako tosobola kutambula waggulu w'amazzi kati nekimpa ekyo nemanya kati ennyonyi bwe natandikira era etandika embuyaga yaayo neekola bulungi nnyo nempimapimamako emabega nemba nga akataataamu bwe nti ndaba nga etandisa okuva mu position nemanya ennyonyi njumaze bana badde bampakanya ku lwaki ennyonyi nja gikola kumbe yo yayidde edda eyinda kimu kyekola ki kugisimbula kuva wansi kati bw'osika ebiwujjo biyinamu akakwata embuyaga nebyeyongera okusenera ddala nga bwolaba omuntu awugga kati embuyaga neyongera wansi ngenda kukola bwe nti nga ennyonyi evuddewo eva wansi ndinzeka sitaddeeko na simu nti nkwatewo ka vidiyo bwe yatandika nga evaawo bweti wansi abantu ne bajja mu bungi era nze wenakomera okutegeera abantu baali bayitirivu
wansi ngojimusizza nabali bakula n'ebantu bakuba enduru bona ne bajja abange banali nkolera bona bali okolera be bajja mu kusooka nga ndi mwizi abantu bona ne bajja Enyonyi neva wansi nesigala ng'eyambuka kuba saayinaawo ka training kona nze gola basitula nkona mu Enyonyi wadde ogikwatako bwenti kyali tekibangawo nga nange ndi omu kwaba baziraba nga ziyita mu bbanga nentula bulungi netegereza kati esituka eva wansi simanyi siinaamu kigiza wansi simanyi bwejja kutambula nze ndi ku bwongo bwange ng'omuntu wali tonna kumanya ngeri gyekkamu ng'okyakola ku ngeri gyenasitukamu nze nnwanira kimu enasituka ate newe nali ntuuse nga ngigonzeza abantu ne bandaga nti tegenda kukola ki ate nejja kyetabamu eyali omuyizi nga ate nayongera okubyononera ddala nga bw'omanyi ebigambo by'abantu abaakula ewamu nti anze era ye bw'atyo bwe yali bw'atawuliriza kuvaddanga mulalu yakolanga ebintu byebiti tatatatata kale Enyonyi neyambuka mu bbanga nengezaako okubanga agiyiyamu ekomewo wansi wano mu mbuyaga nerema weyayambuka mu bbanga nga otudde siina kyenyina kuba nze nabadde mbala bukya bwegenza okubuuka ngenda kukola ntya etuusewa mu maanyi amaanyi gali gatya kumbe kyekyuma kyakasole kasitandika kiba kitandise era neyambuka yali etuuse nga fuuti ndowooza mita zinza kubanga zalinga 18 waggulu kuweewo obuti bwonna nali mbusazeeko ensuku nga nziri waggulu kati omutima ogw'obwangu gwandagirawo kimu kyo waafudde wafudde edda naye sigala wano yali eri waggulu yali bwegezigenda waggulu yali egenda bweti obanga egenda yasituka egenda bweti ng'eyambuka lumu ng'eyambuka bweti era yava wansi namaanyi mangi bwe yatuuka ngaawo nebanga eyeesalamu naye ng'era ekyayambuka singa nalina famire nti famire y'amaanyi eri bulungi nali ngenda kugezaako okulwana nayo ndabe oba nyinza okuvugamu oba okuza wansi oba okukola ki naye olw'okuba nali neemanya obunafu emabega mutima gumu gwaŋŋamba kimu togenda wala kuba teri agenda kukunoonya bimalire wano wafudde dda katikiriza fiira wano kumpi bajjewo era nateekawo obuteesibeti ngawo nensika waya zonna zaali zikoze wayalingi zonna nenzikutula bwenti yakoma omusekendezi nga 2 nga ndi wansi nakoma okutegeera ebyasigala nali sikyabitegeera wagenda okuzikuka ng'oli mu ddwaliro nga ndi mu ddwaliro netegereza abanyumiza kasitole ndi wano oluvannyuma lwa wiiki ng'emu ndowooza n'ekitundu oba wadde ngu wagenda mu kkoma wamalamu wiiki emu n'ekinu mu kkoma wiiki namba ng'oli mu kkoma wawunze wazirise dda nga nawunze nazirise dda ndi eyo ngenda okutegeera ekiriwo bambuulira nzira mu layini malawo enaku nga nnya nga ndi nabo nalina mukyala nga nina omukyala tulina abaana 2 mukyala wange alina bizinesi awo mu tawuni nga namukoleyo ka hoteri nga ye gyabeera naye nga ebintu ebyo yali yabikompuleningako dda bino ebintu byokola sente anti nze nga buli sente gyenkwata ewaka ngeggwera mu bipiki ebirediyo bino ebyedda ebyalaani naye gwe oli mulalo kiki oguze ebipiki byona ebiza bigenze mu scrap kati oleese kino nakyo kikyo kigenze nakuwadde ebibyo ebyange tubitunako bwekola kati nga bamanyi omuntu agenda atereeramuko ngenda okuwulira emboozi eri awo nga buli akyala amugamba kimu mukyala kukola ki ebintu ebyo obutanzikiriza biddamu mu ddwaliro bo balowooza ndi bubi nnyo omusajja naye lwokiriza omuntu agende mu bintu bwe biti wali ofunye obuvune kyenkana kati bimuyamba ki ng'etemye wano mu nkovu eno gyolaba eno wano yasembera nnyo obwongo wano katono ekwatemu emikono gino
jibaluse jimenyese nga bolaba kino kyuma kino wano gino gyonna gyali jimenyese nga giri wansi bateekamu buteesi soko gyokwate zinadiri soka